Oli ku Tawira Radio, Tawira TV. Essaawa zino ndi n'omu ku senior citizen bannayuganda abaludde mu Abu Dhabi ate nga munnabyamizannyo Ssalongo. Ssalongo nsaba osooke weeyanjulire ku batuulizi oba oli awo wali abatakumanya abawangalira mu kibuga ekya Abu Dhabi. Yesebo nsaba osooke weeyanjulire abatuuliriza. Ssebo amanya n'eddoboozi nze Ssalongo Kevin Luswaata. Tera okweyanjula nti Ssalongo ne Naalongo. Naye muteekeko. Naalongo Luswaata. Wendi Abu Dhabi tugibaddemu tutambula mizannyo egy'enjawulo naye nga nze omuzannyo ogwange ogwandibadde nga main muzannyo gwa bikonde naye nga sisuula buli muzannyo gwonna mbeerawo. Yesebo. Kakati essaawa zino tulina munnayuganda agenda okubeera nga atukwatidde fulaga wano. Ensonga y'ebikonde ng'engeri gye bitambuddemu ne munnayuganda engeri gy'agenda okukubamu oyinza kyogeramu otya era nga gwe munnabyamizannyo w'ebikonde kalo ngenda bibuuliza wamu gwe obigatte wamu. Ebyemizannyo wano ng'ebyebikonde mu Abu Dhabi tuyinza bitambuza tutya? Mu Abu Dhabi ekintu ekiriwo entambuza y'ebikonde nti tubadde tukyalankinze okubaamu ne ba saponsa abatuufu era tukiwakingako nkakasa maaso awo omwaka ogujja wayinza okubaawo ekipya saagala kubikkula nnyo bitannajja. Mu Abu Dhabi twandiraba naffe ku ssanyu ku bannayuganda nga bazannya ebikonde kuba ekyamazima abaana we bali bangi baana we bali abazannya ebikonde omuzannyo bagutegeera bakuba nti tukyakolera mabega eyo naye nga tusuubira Mukama nga ye mubeezi mu mwaka ogujja tubasuubiza ekigenda okujja. Kati Ssalongo nga ggwe oli mukubi wa bikonde oli mutendesi oli muwagizi? Ebikonde nabizannyako e Uganda ne wano mbadde mu kusinga mbadde nyweredde nnyo mu kookinga olw'ensonga eziteebereka emyaka egyange gitambudde gigenderedde sikyasuubira kuddamu kuyimirira mu ringi ge mazima naye nga ate kyensibiddeko ndi mwetegefu oyimirira emabega wa bokisa yenna ajja alina omutima omutraining ekyo kyo nakyeyama. Kakati tulaba nga tulinayo mulindwa nga agenda okubeera nga agenda okukwata fulaga yaffe oyinza kukyogerako otya gy'ali era oba ekikwatagana okutendesibwe oba ekikwatagana ku tekinikisi zonna zoyinza okola nti oba oli awo tugenda kuba mu Misiri tuyinza kukola kutya okulaba nga tumuwangula? Ekyenyinza okugamba bikonde sport ng'era omuzannyo omulala naye ekyemanyi ku mulindwa mwana mulungi apromisinga ne kampu gy'alimu kampu nnungi era sikiinaamu wadde okwemulugunya nti bamuteeseteese bulungi. Nze essuubi lyange mwendiri muwagira ate nkimanyi agenda kukola ng'era bwe ndowooza. Kati akalowooza akasembayo ku byemizannyo n'ebyebikonde ate n'okutumiraku ku bantu ab'enjawulo abali wano mu Abu Dhabi ate n'abali e Uganda? Akalowoozo ku byemizannyo gyonna nja kwogerera mizannyo gyonna wamu empisa n'okwebeereramu. Bannabyamizannyo tulina okukwatagana nga bannabyamizannyo n'ekirala ng'abava mu nsi emu ne tuba nga twekkiririzaamu ate bw'ofuna akuyamba naawe n'obeerawo. Ekirala ekirowoozo ekimu nti emizannyo gye tuzannya tuleme kutunuulira nnyo ssente nga ekikulu tusooke kwagala muzannyo kuva mu mitima okusobola okutambuza omuzannyo ogunyumira naye bwe tunaatunuulira ennyo ssente omuzannyo guyinza okugaana. Mulimu ekize kibaawo nti weesanga abantu abamu nga bayinza n'okusuubiza nti ogenda zannyira bwoti nakkiriza naye nze kinnuma nnyo nti ng'eggwanga Uganda ng'oyimiridde okute fulaga yaffe bw'ojja mu mizannyo bwe gityo kiba kiruma nti otta erinnya lyaffe nga bannayuganda n'omuzannyo gwennyini naye nga bannayuganda ebikonde babimanyi singa tuyimirira mutima gw'ebikonde ebizannyo bijja tutambulira ddala. Siyinza butatumira ku champiyoni aliko kati ssaawa zino mu Abu Dhabi gwe tulinawo champiyoni Umaru Sebaggala mwana mulungi kikonde akizannya apromisinga era baganda bange mbabuulya mutunuulire nnyo Umaru Sebaggala apromisinga ne champiyoni Akram. Ntumidde bannabyamizannyo bonna ab'emipiira mizannyo gyo n'okutwaliza awamu. Akalowoozo akasembayo kwenjagala obeeko kyoyogera tulaba nga bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi twafunye akakiiko akatwala bannayuganda bonna mu Abu Dhabi ku nsonga y'ebyemizannyo. Akakiiko ako oyinza okukawa amagezi ki kuba tulaba tulina abalina talenti zaabwe naye nga bavuddeyo sekinoomu nga tulaba Kowa Patrick Muddusi atukiikidde wano mu Abu Dhabi ng'adduse emisinde egisinga ng'akwata kifo ekisooka naye oyinza kuwa otya akakiiko ka Abu Dhabi amagezi okulaba nga kayambako ku nsonga z'ebyemizannyo? Akakiiko amagezi gennyinza okukawa kuba akakiiko kyenja okugamba kavuddeyo nnyo ku mupiira engeri gye kakuttemu omupiira
singa bwe bamanya nti tuyingidde sport wa kuwuga abantu mwe bali abamanya emizannyo gyonna manyi okuwuga okudduka okusamba omupiira siri musambi naye ogusomesa mmanyi naye kati ng'akakiiko kalina kunoonya ddala abantu abalina idea ku muzannyo ne batandika ekintu from zero okukizimba okusinga bwe banaleeta ate owomupiira tajja kutambula bulungi nnyo mu bikonde wankubadde ena sport toyinza kugamba nti ndeese muwuzi mu kikonde kintu ekiyinza okukontana naye bwe tunaazimba nti tweso ab'ebikonde ne tujja batuuza kakiiko ddala abantu ategera emizannyo tujja tutambula. Oye Ssalongo mukulu Sebo Musa Nyenje nga gwe sports director tukusaba abantu nga bano banoonyeko bajja kuyamba komite yaffe mundala mu nsonga z'ebyemizannyo musajja b'emikondo abimanyi tulaba nga ajja kuyambako komite yaffe okusituka mu nsonga z'emizannyo. Johnson Sengendo mwente bwebasibudde mubeere bulungi mbadde ne Ssalongo wano aludde mu UAE ate era nga omukyala we ali naye ye family emu gye tulaba wano mu UAE yesimisa era tusaba nga mwenna abali eyo oba tonnaba kuwasa tulabe nga ate onyumirwa obulamu obw'ensi eno naddala ng'oli mu kibuga ekya Abu Dhabi. Mbere bulungi mweraba Sebo webale. Referee Didan Don calls a halt to the bout. Your winner by way of TKO, representing Uganda. You're listening to Tawera Radio and TV, where facts count.